wabula nagambye kanzi naye ku mukwano gwange oli akola eri okyaliyo eri Roya Siva Roya Jess. Chris, look at me. Chris, ntunuulira. Chris, kyogamba towansonyiwa. Chris, twayogera ne tumaliriza n'olaga nti onsonyiwa. Naye lwaki olimba Chris? Lwaki wannimbanga nti wansonyiwa nga towansonyiwa Chris? Why? Lydia, ekyamazima nakusomera sikulinako obuzibu wadde n'akamu. Chris, olimba towansonyiwa. Chris, n'otuuka n'ogamba abaana nti tebansaavinga nga sinnabawa ssente. Okuntyobola okutuukawo kiki Chris? Lwaki Chris? Kuba kale ekyo kyandibadde awo. Naye n'oleeta waneeno omuwala ng'okimanyi bulungi nnyo nti wenva gye nvudde nzija waneeno mu kifo kyennyini Chris. Neeswaluka okutuuka waneeno Chris. Naye kati kankubuuzeeyo. Kuffe mbinze naawe. Ani omubi ennyo? Lydia, njagala ombulire. Kuffe mbinze naawe ani asinga obubi? Bwe watuukira okukwata akalenzi mu bulenzi bwako nga bwakalaba n'okaleeta mu kifo kino. Akalenzi enviiri zonna ziringa nga bwe zaagala, simanyi kayina biviiri, oba enjala tekazisala. Konna kawulira okukamala n'okaleeta mu kifo ekifaanana bwe kiti. Bwe wali okola kirungi? Bwe nkuyita omutemu ddala mbeera mukyamu. Nedda Chris, saali mutemu. Chris, ekyamazima omuvubuka oyo nali simwagala, ate simwagalanga nako. Wabula namuleeta waneeno kusoomooza kulaba ki ky'osobola kukola Chris. Nali simwagala Chris, gwe musajja gwe njagala. Chris, nkwagala nnyo. Naye Chris, nazaala bangamba waleese omuwala naye okugenda okulaba omuwala nga talina nawantuuka. Chris, oyagala beeru nange neeyeruse. Chris, kiki oyo omuwala kikyansinga? Kiki kyansinga mazima ddala? Mu bawala bonna n'okuba oli omuwala Chris. Chris, ngenda kuswala. Omuwala nnyamba bambi omugoba aveewo wano. Ngenda kuswala nnyo, naswala naswadde dda. Chris, please mugobe waaveewo waneeno. Chris, nkwagala nnyo nk'omusajja gwe njagala. Kati ye mugoba alagewo. Agende. Akoze eki? Chris. Akoze eki? Singa naye aleesa akalenzi nga bwe waleeta nandigamba nti kale kanyiige mu mwoyo. Naye kati akoze eki? Chris, ekyo kyosazeewo okunkola. Okunkuba bakazi bo waneeno. Nze nkunnyonnyodde ekyandeese omuvubuka ate nze simwagala. Nakyo ne kiggwa ne tukyogerako ne kiggwa. Byebyo munnange. Si bino binaakomawa. Bigenda komawa. Naye kati bw'obeera gwe weeteeka mu kifaananyi kyange oba mu mugato zange. Kati omuwala oyo azze. Ye bambi talina kyamanyi. Entalo ezo tazibaddeemu, tamanyi bwe bifaanana. Nga ntandika mugamba nnyabo okuva n'olwaleeta odda wano. Tomutegeeza nti olina omukyala. Ate kati nali nnina. Nali sikyalina kubanga gwe wali ondeseewo ogenze n'omulaasi, simanyi omulaasi. Sikyali mukyala we. Chris, wanyigira ddala wootyo. Nedda nakusonyiwa, nkugambye nakusonyiwa. Bw'oba wansonyiwa then. Nogamba nti tokyalina mukyala. Kakati muvubuka, njagala nkuyambe. Oyina buzibu ki? Nzi sina buzibu, ndi bulungi. Ndi bulungi. Fubukoleka. Sikakasa nti nno oli bulungi. Mama oli taata wo bonna gye bali? Gye bali? Bonna balamu. Bategeera? Bategeera. Be bakukkiriza okugenda okukola eri mu ttooyi. Kati okolayo bw'oliyo obuzibu ki?
nsi jinjagala okukola mwana gwo inaro inaro nida sikuba nalo jisi nti njagadde mulina mwoyo gukola mu mwoyo gukola nedda abantu bonna bonna emyoyo egikola bagina ate tubatandikira mu tto egyo emyaka gyo gikyali mito ati kati kyentegeeza kugina emyaka nja kutandikirawo okukola kutandikirawo okukola okufuna akasente aleka naawe paka buli muntu akola sente alina zijja mu ttooyi nze kyogamba nzijja mu ttooyi zendeeta wano funa emirimu egitegeerekeka ariko ntekutegerekya kufuna sente ku myaka gyo emyaka egijjo tesobola kubeera eyo baganda bo gyebali kati gwoyimiriddeko eki kafamire eyimiridde ku gwe bonna gyebali batata bazadde bange bonna bakola tuli bulungi mulenzi temuli bulungi n'akamu bwakati gwe walibadde ku ssomero naye noobeera mu ttooyi omanye abantu be baleeta mu ttooyi eyalidde ensenene eyalidde enswa bwe bami musajja bwattu ng'obeera eyo bwowunyiriza akasu simanyi gy'oliira n'emmere olumu gy'oliira n'emmere tenkola eki oyagadde nnyo ssente kuze baŋŋamba sirina kuvaayo nakubeera eri kyayi gye munywera gyendira emmere buli kimu kyenkikolera olina okukyusa ku mulimu bwatuyinza gamu nno okoleyo mu ttooyi bakusasula ssente mmeka basasula bulungi kyogagga osinga mmanyi gyofuna ssente naawe onfukidde obuzima oze kulya nakubala baana emyaka sodawo otambula ogende waki ombuuza ebyo ebitakwatako muvubuka nfuna ssente mmeka obimbuuzanga mukutandika nadde manyi oba tuli bulungi byotandisa okwogera kati sibitegeera ombuuzanga ona mulimu gwogenda okumpa gusinga guneeno eyo gwe mubi mukyamu nnyo gwe bikwatirako wa wali guganye zimanyi zinali kubuuzako sente zokola ozijjawo gwamanyi naawe muvubuka kasitoma keyo olabika togiyina wano ate kasitoma keya niyo kasodako funa ozeyo mu ofisi omwana yo nettooyiye awa yakole kyenja nazo naye si nnungi gyozitwala bazikoleko kitegeti manyi munnaayi buli lwobeera ng'olina levo gy'otuuseeko na buli kimu kikyuka kati ekyenjala okakasa yes tulina okugenda bazitereeze nate nze bino nkuze sibikola nedda kati eno gye wazze ogenda bikola okitegedde bw'ogenda ebulyambwa olyambwa kati wazze eno n'enjala zirina okuba nga ziri klasi jaki jangu muleke tomwine anedda kajje muleke enjala tekuluma dekajje kalenza mpe jaki please come annayi neyinako kasumbuwa oli okay nkulaba ozungodde nodde eri bakasitoma baweddeyo tebaddeyo bali tubadde tubamaliriza abali okay yes sir okuva n'olwaleero ye mukama wange njagala otandika okuba ng'olabirira omukyalo ono buli lw'omulaba nga azze wano oluba okutuula bw'ati agenda kubulira kyakeererako satulati bw'atuula gw'oleeta buleesi n'akeererako ekyo bwe ziwera ssaawa 4 n'omwongera ekirala ku ssaawa 6 n'omwongera ekirala essaawa bwe zituuka eza langi otera kulya ssaawa 8 bwe ziwera ku 8 nga mumuleetera emmere ku ssaawa 11 ng'afuna ekyokunywa singa aleeta abagenyi be bonna wano kyonna kikoleko take care of them okay saagala muwulire ng'alaakinga wano nedda hani tekyetaagisa nze oyo si mukwano gwange tanjagala akwagala tomwagala mawange simwinaako obuzibu nga lwaki ate mba simwagala takuyinaako nedda hani nze sikikkiriza omuwange labayo lwaki mba mwinaako obuzibu nga mukwano gwange tali mukwano gwange mukwano gwange oyo gwolaba twakulira wamu twasomera wamu buli kimu ewaabwe mmanyiye waffe amanye lwaki mba mwinako obuzibu mukama wange hani ekyamazima nedda anedda ono mukozi okay ono mukozi wano aba alina okukolako
oyagala tufune mulala ate yaba akufaako ng'ono bwe muludde nga mwemanya akutegeera anedda mukoleko nga bwe nkugambye teweerabira oluba okutuuka bw'ati nga tannakusaba kintu leeta ekitandikirawo kolako bulungi sikulinako buzibu mukama wange olaba kati alabika olw'okuba yakufunye kati aneerabidde omanye abaganda bagamba batuuse ebbuga nebeerabira embooge kati nze nfudde embooge obugero bw'abaganda nze munaye sibumanyi bulungi naye kyenkugambye kyekituufu mulabirire nga bw'owulira nga bw'olabirira omwami we waŋŋamba oli kafumbo si bwe kiri kati ono kitwale toli kafumbo fuba okulaba ng'omulabirira nga boyfriend wo bwe kiri bebi totya ono asobola okulabirira saagala te nkuwe kali akalala akeeru akampi akalina olugezigezi nga kya ono ajja kusobola okukolako okay tobaamu kutya nedda kiki lwaki weesika weesika ki nze bebi mbadde ngamba oba neerondera omuntu anankolako ono ajja kwanguyiza okitegere sanyukako nedda hani omukozi asigala mukozi bw'obeera mukyala bosi era obeera bosi okitegedde saagala ate nkugambye mbw ate biki leka kukoleko bw'owulidde yes kuba okulaba nga talaakinga yes oba nkuleetereyo kaki maama kati tannaba kwerowooza omanyi tugenza otuuka nga byaliddeeyo mukuba omanyi ayagala okulya ono kale bw'aneerowooza ajja kubangamba nange ngenda kubeera mu kale osobola okgenda aba ngeze misukulu bakuyitani gwe najjoko anisha nasanga hatima ate gwe omukulu mapendo elize erinnya yange mapendo elize mapendo elize kakati bakutuuma mapengu nga oyina amalimu toyina malimu kakati fe twakulira nga betukuula agamba nnyo n'olikula bulungi n'olabiriza mpolampola ng'emmese tekulaba n'oliteekawo kati ogenda okukomawo ng'emmese ekuteereddewo ssente alimba ate nnimba ki maama yatuteerawo ssente ekisooka emmese tekola nga ssente ezijjeezo maama wamulaba nga aziteekawo n'omulaba n'osirika nga wakinjogera ng'atemu abatuwa ssente bano bawulidde bali muli basibu ne baana mmwe kati kyogamba nti nno emmese tusobola okuteekawo ssente emmese ekisooka tekola nga ssente ezijjeezo ezibba ina weezibba zino mama zibateekawo ekuunde kuteerawo ng'okulendera ng'ekwongera kakati madamu kikoze bulungi kati ndowooza bano bonna babishawa kubanga ti omu babiri base kubana twalo munana bambye ki muzeeyi olaba babishawa kuba buli muntu mitwalo ebi bebi shawa gyogerako ogimanyi omanyi kyekitegeeza ati babishawa nesimanya babishawa bebi shawa gye nagambye oba bati oba kiki okula mulwa ebintu ebikusukkako obwongo bujja oba ne bwekwata bwekwasi kale nadde nkiina bijje kasi kyakitukirizako ddala kati gwe bebi shawa okimanyinga ki awo bebishawa ye mukazi nga alina walukuza oba tundabakula tebakolera bebishawa okiwulidde kakati tugenda bakolera ekimu kyona kimwagala tugenda tulina keke weeziri ebyokulya byonna weebiri tugenda kubatimbira tubateereko musiki abakubire bulungi nno bakuyitanikwe nakazi w'ekirowe nakazi w'ekirowe olabika bulungi kati mwenewene batulabe nti muli bazzukulu bange muli baki bazzukulu kantwala omukisa guno maama bana abaana mbeyanjulire bantegere naawe okole kinawe ntegeere bampita muzeeyi semwanga atalya bubi atakola ki mugambe jjajja semwanga atalya bubi
Jjajja Ssemwanga atalya bubi. Mukidemu aha? Jjajja Ssemwanga atalya. Again. Jjajja Ssemwanga atalya bubi kiraba. Kale bakutegeeza. Kabinda kono wakidde banzo kumira. Jjajja Ssemwanga atalya bubi. Atalya bubi. Aha. Jjajja Ssemwanga atalya bubi. Ndowooza okiraba. Kiwedde bakutegedde. Tambula ogende okole ku bye nakusabye. Ntegedde. Jjajja Ssemwanga atalya bubi. Genda okole ku bye nakusabye. Kazi hacho kwese kwa Jjajja Ssemwanga. Tambula genda. Kale. Akambeke mwogeza jani? Jjajja Ssemwanga atalya. Jjajja Ssemwanga atalya bubi. Kale. Chris, narwankubadde omuntu asobya. Naye Chris, omuntu we yeetonda asonyiyibwa. Chris, tusse enfunda nnyingi nga nkwegayirira. Chris, nakunyonyola buli kimu. Tolaga nti otegedde. Chris, nonimba nti onsonyiye, naye towansonyiwa. Chris, ontyebudde ekitiibwa kyange kyonna okitedde wala. Otuuka otya okubeetinga ku muntu gw'oyagala, Chris? N'osindikira Sadala Jankwani. Nze? Yes, gwe Chris. Lydia, are you okay? Chris, wasindika Sadala Jankwani ziridi. Mukazi wo. Yes. Oyagala byegaana. Lydia? Kansubire nti you're in your normal senses. Yes, of course. Gondabamu ekifaananyi ekyo. Me to send Sadala? Chris, ate gwe kusoose. Sikutegedde. Nali musindiseeko gwasooka. Wakola ebirala kati wazzeeko ekyo. Onsindikira bajje bankwane, Chris. Nga Sadala yakugambye nti nze yakugamba ati nze namutuma. Kyeyogerera bweyogereza. At times ebintu ebimu binsobera. Naye abasajja mwagala ki? Lydia, bwe wabaddeyo n'ofumbawo ekintu kyo, ojje ogezeeko okuŋŋonza mu mutima. Chris, kyeko ke wabaze. mu byonna era nga nfumba ekyo. Nsobola okuva eri Justin ne nkugamba nti no Sadala yankwanye nga teyankwanye. Nga gwe wamusindise. Naye abasajja mwagala ki? Chris, nga nkwagadde. Yesi nakola ensobi naye neetonda ne nkugamba ne kwe kyava n'ensonga lwaki nakyo. Lydia, sisobola. I can't do that. I cannot do that. Era bw'aba yakikugambye Sadala yayiyiza bibye. I cannot. Yes. Wakola ensobi zo? Yes. Wabinnyonnyola? Yes, I understood. Naye tonsuubira kukola bintu bya kisiru ebityo. Kati nsindika omuntu omulala Sadala. Kingatteko ki? Bw'oba wakola ensobi n'ondeetera akasajja ng'olina ky'olwana, aye nange sisobola kukozesa kifaananyi kye kimu nange ndeete mbu nina kye nnwana. No, I'm not that. Chris, labayo. Nakugamba ensonga lwaki omuvubuka oyo namulidde. Yes. Era nali simwagala. Ne nkugambe naye Chris towansonyiwa. Okoze bingi ate wuuyo ogaseeko ekya Sadala. Chris, okimanyi nnyo nti nkwagala. But I think this time it's not me. Sisobola kubanga nasindise Sadala. For what reason? I don't think I can do that. Sikisobola. Kiki gwanyenya omutu?